po jako akawuwo. Abadde president w'eggwanga lya Guinea Conakry Alpha Condé olunaku olweggulo yawambiddwa bannamagye era ne beerangira nga bakulembeze abajja mu ggwanga lya Guinea Conakry. Guinéennes et Guinéens, chers compatriotes, la situation sociopolitique et économique du pays, le dysfonctionnement des institutions républicaines. Bannamagye bano beerangiridde nga bayita ku TV y'eggwanga. Military coup. This is for the people. We are here to free the people. We are here. The people of Guinea have been suffering, so they are asking all Guineans to support them. It's like they are getting the support from the general public. Wabula ne gye buli eno, Minisitule y'ebyokwenda mu ggwanga lya Guinea Conakry yeesambazza ebigambibwa nti bannamagye bawambye obuyinza era netegeeza nti embeera egenda gizza mu nteeko. Nous voulons rassurer la communauté nationale et internationale que l'intégrité physique et morale de l'ancien président n'est pas engagée. Wabula bannamagye abawambye obuyinza olwaliro bayisizza ekiwandiiko namutayiika nga bayita baminisita bonna abadde bakulembera ne Pulezidenti Condé era ne bategeeza nti minisita anaagaana okubasinkana wakugulwako gwa kulya mu nsirukwe. What they saw was a group of Guinean Special Forces soldiers announcing that they had arrested Condé, dissolved his government and suspended the constitution. Emikago omuli Economic Community of West African State, ECOWAS, African Union n'emirala givumiridde engeri Pulezidenti Condé gye yakwatiddwamu bannamagye. When we think of West Africa, together with our individual countries, we are not just being Pan-Africans. Guno si gwe mulundi ogusoose nga bannamagye bawamba obuyinza mu ggwanga lya Guinea Conakry nga ne mwaka gwa 2008 omukulembeze yaliko obudde obwo Lamisi Conte yafiira mu ntebe oluvannyuma munnamagye Kapiteeni Musa Dadisi Kamara yawamba obuyinza era bannamagye bonna abaagaana okugondera ebiragiro bye n'abasiba. Up till now, the president is in the hand of the special force. They've confirmed it and they said the president is safe and nothing is going to happen with the president.